Bana Uganda abali mu yuna mwebale nnyo mwebale. Bagenda mu film festival ya Boo. Ndoza naavu yasala busazi okuva Italy n'asala n'agenda mu America. Abane Uganda abali mu yuna mwebale kubanga mwagenza okulya ssente. Aba planning okusigala eno mwe tubatumidde. Abula bana basigala mu yuna. Ale bamola bagenze bangi. Tebagenda kudda kati. Gamba ageze n'ogamba onaana dda. Gamba ne yadda akole ki? Abadde akola ki? Kino kidde media houses abaliwo batukwate ng'ekyatika tujja kudduka. Mugende muviire ku balala. Bwe mulonye ku biri mubate mukyagambwako. Nga ne Mukama talina ngeri gy'atandika kugamba okubala baneeta kuwazimala. Akamuleka abeera awo akaddiira awo. Naye olowooza Seimu omulala ayinza ofunika? Bafunishi. Ate era obukodyo bwamwe bwakweremeza ku mulimu teri atafunika. Si kweremeza ku mulimu era mulimu gwe mujja ne mu building ne mutoba myaka ebiri emeka. TV neegwa. Nga ne kiyiika. Olandi mulamu TV. Tiyo okujja for example nga shoyo kumache badde bakolera wavuddemu n'avaamu neegwa nga bakola ya midide. Ngafuna je bapika. Bokasaba sigala ngolango ebutamba yago tobera ono kali kangene balumya. Bokasaba kera kwa kawani wenga zikya. Era omuntu owulira nga tekikutuka ng'ogenda tweyiize. Bola owulira nga otwo tukuluma. Webako bagambe ndi mulwadde. Anai. Kale naye akati ng'ekyo kirese babbi byo bamukoledde surprise birthday. Yawoze emyaka emeka? Nena ayingidde mu flow wabane mugamba Mukama wetu anakkiriza nti ayingidde mu flow yana. Tosa omukazi tosa asinga mwami obukulu. Babbi yaye kalinga mu 33. Tawakanaze ni mukazi emyaka gyaffe ngimanyi. 5. Tajiweza. Wane Bobbi naye akakwata ekyambe n'atemaka. Omwana yayingidde anu oyo. Bobbi. Bobbi wa 36. Bobbi wa 36. Naye akati omuntu ali successful lwaki ababba emyaka? Tuyina mirimu mingi. Kikyagala obba kyatannafu. Tuyina mirimu mingi ejjokkola. Kikyagala obba kyatannafu ne kiba kimusazaako emyaka. Olaba n'owa muli gastema olobba Bobbi. Anoonya kimusigazawo oyo yayina ensonga katono ki ekiba kimutemesa emyaka. Kimutwale we mugenda we muzzaawo emyaka. Leka wamma taata olina 36. Ayingidde anooma. Bebe kulu naye yagambye ayina meka 45. Mami mpozi era nayo yali birthday ya Bebe Cool. Bebe Cool agambye emyaka 45. Ate agamba mwogerako obi kati kyayogedde kyaki? Kuva ku myaka gy'abantu. Principal yagambye wa 29. Ate yongena mwekubira ennyondo. 29. Mu 9. Nekisoboka. Tiyagenze wajjajja n'amugamba. Jajjaawe. Ate nange nno nina ogenda maama ambuulire emituufu. Nyinza okuba neekuza nga nnoonya mirimu. Naye ng'oli nga mu mmeka? 23. Kakati yabadde ali side zeeri. Bakivaako tukimaliriza. Sijakukiriza muntu mukulu we mulanga abantu balaba. Kakati yabadde ali mu birthday ng'eno abaana ba group ye bagenda bakola charity. Waliwo home gye twagenzeemu awo eri ku Garuga Road. Bambi wali mukyala akola omulimu ogw'amaanyi. Omanyi oli okukwata na dedicating obulamu bw'okuyamba abaana abaliko obulemu. Omanyi abazadde olumu bazaala abaana wali n'amukwata n'amusuula. Babamenya abalemesa obulamu bakola ki? Oli n'amuleeta nga amuleese bamulabirire n'amusuulawo n'atadda. So family nnene eri awo ne tugenda ne tulambuleko ne batwaleko ku bintu. I was inspired ndowooza nga tukoleko Christmas gu ne tugende tutwale ku maka bwe gatyo. Kale sooka ompe ku birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday to you. From what? From 5? Yes. 5, 4, 2, 1, 0. Yeah.
If I could say this, friends, I want to thank you very, 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 very much for loving Bobby for me, for loving us, for being family. In fact, it was very possible to run to Sanzena Mubanga. Naye, I thought it was important to make it special for Bobby, and there's no special family than here. Jagalo kwebaza muganda nge mwami Kaira ne mukyala waffe. So that was to clear audience for Bobby. Bobby nsaba tukuwulire nawe beeko kyotugamba bandi. Nayanziza taata. Banange. Mami tuleke. Namo manyi miwa. I know, why not get you go? Olumu nemererwa okunyonnyola especially nga ndi musanyufu nnyo nnyo. Kino mbadde sikisuubira ge mazima. Surprise! It's a big surprise, a big one. There was no hint at all, not even anything leaked. Everyone was smart around me. We also have this one with the club food. Alvin, take a pic. Nemba funyenti. Tusazeewo okujja wano engeri patroni waffe Madamu Bobby Kyagulanyi alina ekibiina kye bayita Caring Arts Uganda nti afa ku baana oba afa ku bantu abalina obwetaavu. Ne tulaba nga bwe tunajja ne tukuza amazaalibwa ge mu ngeri y'okukola charity ate kye kisinga okukola ennyo okusinga ate okusala keeki. Era tumanyi yonna gy'ali musanyufu era mumativu na kino kye tukoze. Era ne tukubiriza abantu abalala abali eyo abavubuka okola ekintu kino kye kimu okutoola akatono k'olina n'okagabanako n'oyo atalina. Ozabyebyo very beautiful bambi mwebale nnyo Steve alina gy'alina wagigamba oba tugende tukomewo wano nawe watadde break endala awo. Pastor Sempa alina kyeyabadde agamba ku nnyegenyege. Pastor Sempa alina kyagamba? Pastor Sempa alina ntunuulira nnyo. Njagala mbamanyise omukolo gwa ogwo gwa